nayanza sebo erinnya Munyagwa Foundation ndiwe Kayunga nina issues bbiri ensooka eri ku block 107 plot 1007 1008 ne 1009 kyali kibanja kya kitaffe n'afa oluvannyuma tusaba ng'abaana tuweebwe freehold ku kibanja ekyo era district and board yagenda nenoonyereza nekola byonna ebyetaagisa okuva ku LC1 oluvannyuma netukkiriza okuweebwa ebyapa emisolo gyonna twagisasula bwe kimu nga tekitubanjibwa naye okufuna ebyapa wano mu Mukono lwali lutalo omwami yasooswa netufunako ekyapa kimu netumala omwaka mulamba netufuna ekyokubiri ekyokusatu n'olwaliro tetukifunanga obuzibu buliwa simanyi obuzibu tugenda mbadde nkyajja tugenda okudda tunoonye ekyapa ekyokusatu nga batugamba n'ebyapa ebibiri betwafuna nabyo tebiri ku system babikansolinga ekyapa obutabeera ku system tekitegeeza nti kifu tekiriyo batugamba ne saaki ndiera mpandiise omuwala wali yawalikako title cancelled ne mugamba bwe mba mpasudde saaki nandibadde njagala mumpandiikire ekyapa kyasazibwamu olw'ensonga ABCD ekitaasoboka Mukono Gombya n'Ekisete ettaka lyaffe lye baatwala lyagulwa dda mu mwaka gwa 1920 nga jjajjange eyaligula yafa dda mu myaka gy'ensanvu neyamuguza yafa naye eyasika ettaka yasalawo okulitunda tetumanyi tuwulira oluusi batuuza ebyapa ebimu ku birala tetumanyi olwanaffe batuuza butuuza 95 tutambula ne waigigi yonna twatuuka naye ekyapa ne batugamba kyabula ate twewuunya eyajja oluvannyuma okubanga ye yakifuna naye ng'eyakifuna gwe baabuza kuliko omusirikale gwe bayita balijje tulekerawo okukozesa ofiisi zaffe okutulugunya abantu mu bitundu tubiwulidde wano we tuli naye nga n'ebirala bingi nti omukulu gundi yagamba wano temujja kukolawo mulimu oli mukulu era ekitiibwa ekyo kirina ekiseera kyolondeddwa mu bukulembeze obwo ekiseera bwe kinaakuggwako kyoli mu bukulembeze obwo tojja na kufunayo ssimu mu lunaku ojja kwebuuza n'essimu eyaseereza wagula yaki ojja kwebuuza nga n'emikutu gyonna ejja social media gye babateekako nga gyonna gikudeliitinze kubanga tokyalina mugaso. Especially the Anglican Church Mwenva Church of Uganda ettaka erisinga ery'amasinzizo teriri ku byapa era tufunye obuzibu nti abantu bazze nga bagamba abaana abazukulu nti muveewo ettaka lyaffe awatali ekyo mutulage endagaano eyaki eraga nti bajjajja babaguza ne babawaawo ekintu ekyo kikyamu so RDC yakubye omulanga nti tukole ki tusooke tugezeeko okudireyinga process naye nze kyendowooza kyetwandikoze nga Lands Office nti Church of Uganda Anglican Church sinakina bano other faith based bakwate foomu bajjuzeemu bwe bajjuzaamu foomu ezo baziweeyo nga basaba okubawandiisa ku ttaka eryo eyo ye process babawadde ettaka naye tebakola kintu ekyo era nga wudde Buikwe gye bakola ekintu ekyo abantu bali kufoma public land tebasabangako kati abalala ne baveeri ne bakola ki ne bajja ne basaba era ne bafuna ebyapa ne batandika obbago baki ekintu kyenyini ekiri mu kyakyo mu Uganda so n'amasinzizo amalala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.